the report. Olwaleero abayizi emitwalo 16,600 mu 464 okwetooloola eggwanga lyonna bakedde kunnyonnyolwa bye balina okukola ko n'okwewala nga batuula ebibuuzo byabwe eby'akamalirizo ku mutendera gwa siniya ey'omukaaga. Ku ssomero Limbogo High School tusanze abayizi bafalaasirwa bye balina okuteekako omulaka ko n'okwewalira ddala bwe baba baagala okuwandiika ebiddibwamu awatali kutaataaganyizibwa kwonna ku bbalaza ya sabbiiti ejja. Ensonga enkulu ennyo esoose ebadde yakubeera nga mwekuuma nga muli baana ba mpisa mu biseera bino eby'ebibuuzo bye mugendamu. Oluvannyuma lw'okuteekebwateekebwa abayizi balaze obumalirivu okugoberera ebibabuuliddwa wakati mu kwesunga okumalako siniya olw'ebyo bye bayiseemu. Alhamdulillah, they have prepared us and by the mercy and power of Allah subhanahu wa ta'ala we are ready, prepared and we know that we are going to make it. Inshallah. Abasomesa bangi batuweereddewo mu prep ngezo zi facilitation bonna bagezezzaako bambi ddala okutubeererawo era okutusomesa. Kusinga ddala njagala twebaze Katonda atusobosezza okutuuka wano. Tumwebaliza ddala era nga tuli beetegefutegefu okukola ebibuuzo eby'akamalirizo. Embeera y'emu yeebadde ne ku ssomero Limuza High School e Kabembe Mukono ng'eno naye abayizi tubasanze amatu bageegesa abasomesa okubannyonnyola bye batalina kubuusa maaso. Okusinziira ku akulira essomero lino Anet Antusiime ategeezezza nga bwe bagenda okutuuza abayizi abasoba mu 1,500 era bamaze okubateekateeka ekimala. Abaana baffe tubabrifinze bulungi ng'era enteekateeka ya UNEB bwetulambika era abaana baffe tubategese bulungi okutuula ebibuuzo bino. Bo abayizi batubuulidde nti kye balinze keekaddeko okuwandiika ebiddibwamu okutuuka. Kati no fears, no worries. Ebibuuzo tugenda bikola just like the other normal papers. I wish you success. We are going to do these papers like the way we did Form 4 and excelled, we are going to excel. Akulira ekitongole ky'ebibuuzo mu ggwanga UNEB Daniel Odongo alabudde abayizi n'abasomesa obuteetantala kwenyigira mu mivuyo gyonna egyekuusa kukubba ebibuuzo. We take this time to give a caution to all our professional persons who are going to be involved in the conduct of this examination against involvement in examination malpractice. Nga bayinza okusiba emyaka 5 oba oyinza okuwa engasi ya $20,000 oba byombi. Ono atugambye nti mu bibuuzo by'ekyomusanvu ebyakaggwa ko n'ebya siniya ey'okuna ebikyagenda mu maaso baakakwata abantu 50 nga beenyigira mu kubba ebibuuzo era nga bano baakutwalibwa mu mbuga z'amateeka. During the recent PLE, we had challenges where a number of directors of schools and head teachers made attempts to bribe or to participate in offering external assistance to their candidates while in the examination room, and the security forces promptly moved in and we have made a number of arrests. Kyokka asabye bannabyabufuzi abali mu kakuyege obwa president ko n'ababaka ba parliament abatandika owaabwe ku bbalaza sabbiiti ejja obutageza kukuba nkuŋŋaana okumpi n'amasomero kiyamba abayizi okukola obulungi ebibuuzo byabwe. We would like to encourage the organizers of the rallies to be mindful as they have been. Of course, I know the candidates are now going to other places that they have not been. Okutuula ebigezo kwa kukomekkerezebwa nga 5 omwezi ogujja.